Okay, mbalamusako mwena abatulaba ku Soul TV mwasuze mutya Happy Independence Day. Godfrey tumwebaze ndi mu kibuga wano Kampala okubanga mbabuulira bambalagako ekibuga kyakede kityasako n'okubaako ebintu ebimu bye tutunuulira kubanga zaalinaku z'omwezi 9 1962 we twafuna obwetwazo ba independence yaffe naye ng'abasinga ku ffe twali tunaba kubanga tuzaalibwa era bingi bye tuwulira embozi ne history betuulira bye batunyumiza nti Kampala naddala wano wetuyimiridde ku flyover ate zaali nsiko njereere waliwo emiti wali tewali kintu kyonna naye bw'otunuulira embeera eriwo mu kibuga saawa zino otunuulira ddala nti tulina bye tutuuseeko ng'eggwanga era byebimu bye tuze kubanga tubalagako tusinzidde wano mu kibuga Kampala wano ku flyover abasinga muyinza okugiyita Queensway wano nga wali Shoprite era nga tugenda maaso n'okubanga tubalaga ekibuga otunuulira ekibuga olabira ddala nti ekibuga at least waliwo enkyukakyuka bizimbe ebyalimu ebikaddekadde nga bwe bwali mu mwaka guli 1962 mu 86 n'emyaka egyo emirala ejjaddako awo si bwe kiri otunulira nti ebizimbe bingi ebiriwo bw'otunulira ng'ekizimbe ng'ekyamapeera ng'otuuse wali walinga ku City Square olabira nti waliwo ddala enjawulo waliwo ekizimbe ekirala kye bazimbyewo ekipya bw'otunulira nga Mabirizi Complex bw'otunulira Naruli Arcade n'ebizimbe ebirala bingi ebiriwo olabira ddala nti Kampala aze akyuka era nga bwe tuba tucelebratinga obwetwaze oba Independence Day tulina bingi bye tusobola okuweerako ng'ekyokulabirako naye ekikulu nnyo ku kintu ekirabibwako n'amaaso lwe luno oluguudo olwa Kampala Express Highway luli wali nga ku walinga ku ebwayisa okuyita ogenda wali Entebbe saako ne Kampala flyover eri wano nga ku Queensway bw'oba otunuulira saawa zino ekiriwo olabira ddala nti akalipagana kabeeranga wano wansi akalimu abantu ab'ebigere akalimu saako n'aba ab'ebidduka nti saawa zino wadde leero public holiday emotoka ntonotono naye at least abantu kati basobola okuba nga bayita waggulu ku flyover ne basobola okuba nga batambula okwolekera ekibuga okwawukanako ne bwe byali luli nti akalipagano kaali kangi nnyo nga n'emmotoka kati eziba ziva wali mu bitundu eby'Entebbe asobola okuyita waggulu ne zigenda wali mu bitundu eby'Ekibuli neziconnectinga wali ku bitale by'oku Jinja Road awo n'olaba nti at least akalipagano kaba kakendeera okwawukanako nga bwe byali emyaka giri so bwe tuba tujaguza bwe tuba tucelebratinga Ameefuga at least olaba nti waliwo bingi ebituukiddwako n'ekirala security tetusobola kwogera ku independence nga toyogedde ku mbeera y'ebyokwerinda wano we tuli saawa zino weetooloddwa ab'ebyokwerinda era wano tosobola kumalawo dakiika 10 oba 5 nga tebanaba kubuuza ssebo okola ki wano waggulu era naffe kennyini tusoose kweyanjula mu b'ebyokwerinda tubagamba nti tugenda kulagako abantu ku birungi bye tutuuseeko mu Meefuga gaffe ne bagamba nti muli basooli kisoke abantu mubalage achievement ze mutuuseeko so embeera y'ebyokwerinda yo nungi nnyo era nga ensonga lwaki tugambye nti olunaku olwaleero katujje tubalageko ku mbeera eno ku biki ebimu ebituukiddwako nga bwe tucelebratinga obwetwaze obwa Uganda Independence Day naye wano ndabyewo omukulu sebo gyebaleko soko gyeko wano katono ndabyewo wano omukulu ono alabika ono kyemanyi presidential advisor amanyi omukulu ono bamuyita Leza Bread abadde ayitako wano omukulu ogamba otya sebo nange neetya buli lukya neeyongera kwetya ekigambo independence okimanyi independence lwe lunaku lwe twafuna Ameefuga mu Uganda kale baŋŋamba ebiseera ebyo byali haadimu naye olwaleero bigenda bitereeramu okimanyiko kinga independence independence yo nga yo nganze magirita ngimanyiko nti lwe twafuna obwetwaze nga ffe abaddugavu ne twawukana ku bakyerupe ne tuba nga tusobola okwetongola mu butongole bwakyo olowooza waliwo bye tutuuseeko bye twakivinze nga Uganda ne wano wooli sooka olabe kyoliko nti waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo jjukira ebiseera biri eri n'ebyuma obadde obirabawa okitegeera weewaawo tetuganye nti waliwo we batannatuuka naye raba wano wakati mu kibuga wali good wali besi bayiza we hamu azimbye obuzimbe buli wali saawe bakizizze si buzimbe bizimbe ekizimbe bakizizzaawo awo ekisaawe ne bakikomyawo kiri ekyali ekyedda kale kwegamba ndowooza ensi bwetambula yeeyo Jennifer full figure presidential advisor ali mu studio mubuzeeko full figure nkolera nnyo omwana ebintu by'okola byonna ze binkolera era mbeera ntudde kacaayi kange nenteekako essimu yange nenzita full figure saawa eyo nga nyina kulaba full figure maama waffe webale nnyo
Ero tunoonyako eno wansi mu dipo tukwagala nnyo n'otuwa kasente ne tukalyako. Kale twagala kusiibula. Nkimanyi olina obuntu bwe bwokola. Tuweeyo ka rap kamu tusiibule nga bwe tu celebrating independence. Bayiza wenyina akayimba akali mu studio ewamma ne soosi makindi mukalindire. Kalimu omunnyo twagala. Kalimu omunnyo navuddeyo eyiraaka ng'omusika w'ewaka nakomyewo mu kika. Olwo ntandise okusiibula. Yenze omuti omuto okuva mu ghetto kabaka mu kuwangula zibbato zonna kizitondi muzitobuzaako ne kato. Fosi nyina ya NATO. Mu ghetto mu bato ng'omuto nina taito kyekimpisa Piraato. Bampisereza buledo omumanyi. Ponya mayemba basinga bandyanga magombere besigeto wingi senior sniper omutadudde waggulu w'amateeka gonna ng'ekitongole ekya UN. Tokanga n'ompitako omuliri bampitaleza buledo my God possess mbera prophet. Kale mpitaleza bulede engabo ya Uganda the wide under into the winter. Pasa bujingo kawani ki sort media. Tweyanze SPD njagala kubanga nsiibula ono mukuleza bulede abadayita onaga aba Salt njagala kubuuzaako mukyala Jennifer Fulfiga n'abalabi ba Salt TV. Bwetyo bwe tukoze olunaku olwaleero njagala kubaagaliza independence ennungi emikolo tugenda kubanga tugibatuusaako tiimu yaffe weeri. Nkoze ne mubiru ne kawadwa njagala kudda mu studio mukama bankuumire.